Omusuubuzi Kobusinge Agnes atunze ebirime mu katale k'ewa Bakuli okumala emyaka 30 era bajjukira ebiseera ebyayita amwenyamu. Tukola ssente nyingi ate nga tetwewola mu banka nga kati bwetwewola ninga obeera ne katonga mungi. Wabula emyaka 10 egiyise Kobusinge ajasimula bugolo anti ebyamaguzi byeyongedde obuseere so nga n'abaguzi batono ddala. Wabula ekyo si kyasinga okweraliikirira. Ye ne banna abali eyo mu Lukaaga baafuna ebbaluwa ebalagira okwamuka ekifo we bakolera nannyini ttaka asobole okulyeddiza akolereko by'ayagala. Ate munango n'okugaanira akatale basikako okavaamu oti amateeka oli oba omugagga aguze otambula n'ogenda. Bonna we bali risiiti iyo. Mu lukiiko olutudde mu katale wa Bakuli olwaleero abasuubuzi n'omubaka w'ekitundu Moses Kasibante basaze entotto ku kwewonya ekibambulira ky'okusengulwa. Bwe tuba tutuuse nga tumulina kye tutuuseeko dibane kino kye tuba tukola tukkiriziganye kitole tube nga tukwatira wamu. Akatale Ssaabasajja kanaamuddira kubanga bagambye nti baakatema mu liizi ye baagisazaamu. Enjuyi zonna ezikwatibwako ensonga eno KCCA Mengo nammwe abasuubuzi mwenna mutuuke mu maaso gaaki g'omulamuzi buli muntu annyonnyole ki annyonnyole sayidi ye. Abasuubuzi batubuulidde nti nannyini yiika y'ettaka okuli akatale gwe baategeera nti Tom Luwalira yagenda mu kkooti n'asaba basazeemu liizi eyali ey'emyaka 99 nga kati yakagendako emyaka 49. Abasuubuzi bagamba nti KCCA bwe yagenda mu kkooti yakkiriza ettaka ly'akatale liddire ennyini lyo. Bw'emala okukkiriza nti akatale kaayo n'egamba nti ekkaanya n'okusaba kwa Land Road ogigobawo. Abasuubuzi balina empenda ze bakubye mwe banaayita okunyweza ekifo we bajja 10. Leka tuwandikire omukulembeze w'eggwanga His Excellency ate ne Katikkiro looya waabwe akwate ebiwandiiko byaffe ne bwe banaleeta omuliro gwabwe ne batwokya ffe tujja kusigala ng'ebiwandiiko byaffe weebiri tugenda mu maaso. Abasuubuzi batubuulidde nti waliwo ababadde bakuŋŋaanyaako obusuulu wabula nga tebutuuka mbuga. Bwe baagenzeeko Emmengo ne balagayo lisiiti kwe babadde basasulira baakabatemye nti babadde babafera. Bannange tugenda okuyamba Buganda okukwata ababbi. Ku luno nakyo kigenda kubaamu okukwata ki? Zeete nnyingi nnyo zibadde zifa mu Buganda nga tubuuza lwaki Buganda tekulaakulana. Ababbi baabano ku luno Katikkiro abakwatira ku munyago nze abadde asolooza mumanyi bamumbuuza. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu. Ekitiibwa kya Buganda.